turi bakobu Museveni mutuyambe turi bakobu ife turi bakobu agenda kugwa ne mugwe Ingrid Aroja. Oza bagala kulaba ekifo ekiri gazeti bateekewo banga kya kantiini nayo okitegeera ngamanyi nti omuntu osobola okukola paka okitegeera
n'abaana bakomawo ku ssomero nga tolina na 10 ky'obawa. Yegwe. Anja batulyako kisusse sijja kuba nnyo mwogezi wa mukolo naye tusaba abakulu bekikwatako baleme kujjayo nnyo njala bakendeze ku bukambwe obukambwe bususse ate bajja kiro ojja kujja ekiro ne mali yange eri omwo olete ekimotoka kijigire wegiti abaana eri waliyo abaana ababbi aba 11 tebeebaka bajje bagikwate bagitwale nga nze ndi waka neebase nze nzituuka wano saa 12 ntuuke nga temuli okitegeera bannange gavumenti ekendeze obukambwe tusaba pulezidenti akendeze obukambwe ajjemu bino ebintu abijjemu feelingi
Kati nne bwemba n'omuntu ate obugumu bwembaako abantu b'emukono Kayunga Kampala Center mwe mwena twongera okubategeeza Bangalumu amanya bampitako obusinje Saara ndi mukazi singo mama nkolera mu katale ka Kamevale market emukono nyine nyike ku mutima ba ex batadde ku mudara gwange ate ne batatwa banga nkulembedde akatale ako emyaka 18 nga nkolera mu katale ate nga ndi mukulembeze kansala wabali kutunda engoye naye mu byona baze ne bateeka ex ate ne batatugamba naku ezibatuwa ngo tusobole okukola ki okweteekateeka tufune ey'okulaga tukoledde mu bitaka tukoledde mu nfuufu tukoledde mu buli mbeera yonna enkuba n'ekuba omushana ne gwaka naye essaawa eyitufunidde oluguudo nga tulwesunga ab'oluguudo ne batutataganya ne tuguma naye essaawa y'oluguudo okulonkinga nga bamaze kulonkinga lumaze kubeera oluguudo batugobye ate bwe batugobye tibatwadde budde ekyo kinuma nabananga bakyala abasingo mama akatale kasinga okukolera mu basingo mazazi nabanyamwandu naye tushaba government etuyambe kubanga government yetugoba government teri kirala ekiri kutugoba ye government kati nshaba government etuyambe etwongereyo obudde tulina nyike ku mutima etwongere obudde tubuulirire etubuulire obeetwe weeks 5 obeetwe emyezi 2 obeetwe meka naye twikirize etwongezeyo ebbanga kubanga ife twadde omushore ebbanga ddene nga bagamba ngu tuli mu katale naye essaawa zino bagamba ngu ife tutukolera mu katale mukono yo taliyo akatale titukalina tibatuzimbiranga tibatukolerangako kimu mu katale sikazimbe naye ate naye batuteeka nayo batujjayo nga bagamba nti si katale ngu tuli mu luguudo banaye gavumenti mutuyambe nze byebyange banaye kiwandiiko tibatwadde kiwandiiko batwadde x tibalese kiwandiiko tibatutegeezeza baleete x just naye tibatwadde kiwandiiko mbuuze kirala manyi tebatwagala ku makubo kati fe kusinzira ku bye tuzze tulaba abantu babamenyera ebintu ate abamenya bajja kiro kati ffe kwetereza nga bukyali netuganga tuveewo nga bukyali ebintu byaffe bireme okwonoonebwa
Muddawa ekiseera kino. Essaawa eno nze neetegula kubitwala waka. Bugira bibeera waka nga bwe nnoonya ezina epangisa ekizimbe kuba bagambye batwagala mu bizimbe. Kiwulira. Batwagala nga tuli mu bizimbe bagambye tebaagala kintu kiyitibwa kantiini. Naye nga ffe abali eno ku luno oluguudo lwa katale tuli mu katale tubadde twemanyi tuli mu katale tuwempooza wadde nga tubadde tumaze emyezi nga tetukyawa mpooza nate nga olwo bagireetako nga bagamba bagiyita cleaning fee naye nga kyasigala ssente zezimu ne ziri ze twali tuwempooza ne tubadde tumaze emyezi nga 7 nga tetukyagiwa kakati naye nga tulina empooza tubadde tuwa empooza nga twemanyi tituli bakatale naye akatale bagize katale kakoma wali katandikira wali ewulira ffe nga tebakyatwala nti tuli bakatale matugana tebaagala kiyitibwa kantiini twalabiddeawo nga x nga ziruma nga lumu nga tebatwetaaga kati tusazeewo tuveewo nga bukyali baleme okwonoona ebintu byaffe Bw'obadde nabwo. obuvunaanyizibwa nina abaana nina abazzukulu nina omulwadde ali awaka moyi ne bwolaba neetegudde nga bukyali ŋŋende tuule ku mulwadde wange nnyinza okubeera eno omulwadde ne bajja ne bampita nti ate kantiini bagimenya mbasobola mumulekawo kujja era bakitegeeza ebintu byange biba byonoonebwa nze Nakintu Rose mbeera mukono lweza nze amannya gange bampita Jessica Mukasa nga mbeera mu Lubugumu naye nze ensonga eyange tetwandiganye tugoba ku kkubo naye engoba gye batugobyemu mbi kubanga tumaze ebbanga ddene nnyo nga na luno oluguudo lukyali lwa ttaka era nga tubadde tubawa emisolo gyabwe egyetaagisa naye okujja ne batufuutukira ffe kyekituluma ne bajja ne batugamba ne batatuwa wadde omwezi omulamba ne batugamba nti muveewo ddala omuntu ng'abadde alina awantu waakolera tosobola kujja kumugamba nti jjawo bizinensi yo mu wiiki 2 aba agenda gitwalawo ate tebagobye ffeffeka bagobye abantu bangi ffe tulina obweraliikirivu nti obubbi bugenda kubeera bungi mu bantu kubanga abantu abadde kuno ku makubo abasiika chipusi fe abadde batunda engoye abatunda capati be bantu abawansi aba bulijjo naye nze ndabye nga gavumenti terumiriddwa muntu wa wansi muntu wa bulijjo omukulembeze ogwanga ye kennyini yawa abantu ssente zipiddemu byonna kakati abantu tuli mu looni tuli mu mabanka omuntu agenda kusasulirawa looni ng'ate omuntu yajja ku mulimu gwo n'akuwola ssente kati abantu balinganga bo abagamba nti baagala batwale ebintu by'abantu batwale amayimba g'abantu ge basingawo batwale amataka g'abantu kubanga kati omuntu waba yajja n'akuwola agenda kusangawa nga ne bizinensi eweddewo nga tolina nawe ogenda kukolera nze nali mmanyi nti bwe baba bakoze enguudo zino ez'okukuboza ennene nga ze tubala nti ze enguudo ennene kwe bandige nti kantiini ziveeko naye kati ffe abantu ababeera eno mu katale biba bitukwatirako oba ne basobola otugoba bantugaye tweyongere emabega ate ffe tubadde tuwempooza era nga tuli bakatale naye bazze ne bagamba nti naffe eno tuveeko bannange kituyisizza bubi era tuli bannakuwavu tetumanyi na kye tugenda kukola tebalina naffe kyekituluma tebalina wantu we batulaze watuufu nti we tugenda naye bo batugambye ekigambo ekigamba batujjawa gye baba batuzza buli omu adde gye yava bo tebalina gye batujja era ne batugamba omuntu anaalekawo ekintu kye y'anaamanya Anet birungi obuzibu bwe tulina wakutugoba mu katale akatale batugoba tuli bakazi banaku nga bwe mutulaba ffe bamaama ffe bataata tuli basingo maaza obulimu bwaffe nga bwe mubulaba bu bizinesi
twagenze buli kizimbe kyotuukako batugamba akakadde 8,000 bizinesi olina ya bukadde 2 teweza wadde akakadde ke bakola ki kati ddala omukazi omunaku ŋŋanze n'asobola okusasula ssente ezo. Lwaki gavumenti tetukwatiddwako kisange yaffe abali eno mu katale ne tubaako nebaako weetulumirirwako okwo nebaako weetunyigiramu ku maaso. Tetulina busobozi bupangisa bizimbe, tetulina busobozi abaana nyumba tuli mu mpangise wetukolera tupangisaawo abaana balina okusoma abaana balina okulya abaana bamulekwa ayagala twetuge baagala tumale kufa. Maama Nabbanja alwaniridde yonna lwaki tajja naffe n'atulwanirirako ng'abawana ab'omu katale kaawana olwaleero abeeko kyatukolerako aveeyo abeeko n'eddoboozi lyayogerako okulwanirira omukazi owa wansi omukazi asembayo ate ng'akimanyi Maama Nabbanja akimanyi ogwajjeeko bannamwandu abasajja abasinga obuvunaanyizibwa baabusuula abakazi baatuleka mu mayumba ate mu mizigo bakulekedde abaana 8 oli mu muzigo oyiiya omwana waasome naye ate kweno embeera agenda tuteekawa kikyatukoledde ffe ng'abakazi abanaku. Maama Nabbanja gwe tujja okukabirira ye minisita gwe tumanyi abalala tetubamanyi ye gwe tumanyi atulwanirire abeeko kyayogera waaba kyasazeewo tuve mu butale tubuveemu tudde ewaka ajja atulabiririre ewaka alabire n'abaana abafune banaasomera. Palisi modo tugenda musasuza ki abaana tubajje ku masomero batuule ewaka kyebasazeewo tukole ddala we tunaasituka ne tugenda ne tweyuweewuwe agenda tukolera atya. Maama Nabbanja asituke ng'omukazi era ng'amanyi obulumi omukazi bw'alina ajje wano eno ayogereko naffe abeeko kyatukolerawo kubanga tuli bubi abaana baffe tubakoledde ki kyakoledde abaana. Amanya gange nze Sadati wane mukono mu kikko Sadati Mugisha wane mukono mu kikko nze ekisingira ddala okunnuma ge mateeka agateereddwawo kulina ekkubo baga tujjewo bizinesi zaffe fe ab'emidaala gy'engoye tujjewo emidaala gya capati egy'ennyaanya ng'ate twakatandika okwezimba sente gavumenti zeyatuwaffe abaana ba ghetto tukole emidaala twezimbe ate essaawa zino eno emidaala bagimenye kati ffe tugenda kukola tutya abamu tubali tutandika butandisi kweyiya tetukyakola biri emize gyaffe gye tubali tukola tetukyabba era kati batusindise mu kubba obubbi bugenda kweyongera mu mukono si wokka ebitundu byonna byonna bagenze bamenya okugeza nga Kampala Mbale Iganga obubbi bugenda kuba bungi nnyo lwa nsonga abavubuka ffe tusinze okunyigirizibwa emidaala gyaffe egy'ekyapati bagimenye emidaala gyaffe egy'engoye bagimenye buli kimu bakimenye boda batugobye mu Kampala n'ebitundu ebiziraanyeewo tugenda kukola tutya kati omubanga mundaba nganze ng'omumenya akantu wembadde nzija ssente eza Land Road ezimbeezaawo oza ngenda kukola ki ngenda kuzaawo kisi asobola kudda waffe mu kyalo ffe abasinga tukudde ku street era ensonga etuluma kyekyo nti tugezezaako okukola n'amaanyi gaffe naye gavumenti tulemesezza ffe tugenda kukola tutya kitegeera tunyigirizibwa batuwadde ssente ate bagenda zitusaba batuwa ssente eza parish model kati bagenda zisolozaani mwongeze omusolo anagenda okusasula nga nze agusasula mungobye wenkolera banaye gavumenti mwebereremu muleme okukola bintu nga temusoose kutuuka ku gulawundi. Amanya Sekitoleko Isaac obuzibu bwe tusanze kwe kukeera ku makya nga tebawadde basuubuzi nsalessale tebabawadde ebbanga lya kuggyawo bintu byabwe ennaku 3 oba ennaku 4 tosobola kuziwa muntu alina bizinensi ye abantu abamu bapangisa bokera ku makya n'omugamba mbujjawo ebintu byo kantini agenda giteke eri gyapangisa yasula tunulira bizinensi zaffe wezifaanana ziziri zonna zifudde okamala obukamazi abaana betukozesa bagenze tetukyalina kyetubasasuza bannaye gavumenti etuyambe etuwe ku bbanga esaamusaamu sente za PDM bo bennyininyini be batuwola ssente kati tugenda zijjawo tetulina
edduuka lyange eriiryo lonna lyawe werifaanana laba emmali lyange yonna weefaanana eyokebbwa omusana eyokebbwa omusana laba weefaanana tokyayinza na kugitunda kugijjamu yadde emitwalo 10 okitegeera girabe naawe zize engatto zonna ziizo ziri ziziri zonna zayonoonese tugenda kukanyuge kuba zaafudde omusana at least batugambe tusembeze ebintu emabega tulekeyo eno ki road reserve baleme kuteekako nnyo mbeera kisusse kali tuddewa batubuulire gye tuba tudda nga batuteekeddeteekedde so sukkera ku makya kutugoba tetulina gye tugenda tebalina yadde ekipande kye baatuwa yadde nti oba kyekino bafubutukeyo abantu nga 100 nga oba bagenda banyumira bunyumizi we basanganga nga bateekako obutesi okitegeera osobola kera ku makya kontayina yeeyo erina ku pulaani eri ku pulaani yiiyo goŋŋambe nti ate ngikwate njijjewo njiteekewo yennene nga bwe yakulayo ti nga mpangisa ndi mupangisa ngisitule ntya njitwale mu kazigo k'ensulamu njiteekeeyo gavumenti etuyambe bannange ereme kunyigiriza nnyo bantu enyigiriza nnyo abantu n'esukka pulezidenti Museveni kyemmanyi ebintu bino abiraba pulezidenti asobola kera ku makya kugamba talaba amawulire agalaba pulezidenti buli kimu akimanya ekigenda mu maaso era ne social media ne TikTok era abigendako pulezidenti ebintu buli kimu akiraba TikTok agiraba amawulire agalaba n'empapula za bukedde azisoma abantu bagenda kwettira bwereere ojja kuba otambula ng'oddeeka omwana akusanga kukuba eppeeva nti bamugoba waakolera emirimu gya bbula okitegeera tutonzewo emirimu ono mutabani wange ali wano kati adde mu kyalo ng'alina famire bw'ana akusanga n'akukuba kinaaba kitya abantu babaleka abantu bakole emirimu gyabwe babagambe ekimu bugambi basembeze ebintu mabega edduuka eryo liraba lirina abakozi nga 14 eryo lyolaba kakati bookera ku makya n'omugoba abaana babadde alabirira oba abakozi abo babadde alabirira baddewa obasindise mu kwetunda abamu basindise mu kubba ate nga bajja babba bagenda kubabba n'okubakuba n'okubatta bannange mukendeze gavumenti ekendeze ku obukambwe bususse erinnya eryange nze Jjunju Robert nnyini wano nze nina abakozi nga 12 naye kaakati era nabawoninze dda kubanga eno bizinensi gy'olaba yonna banjagala eri ate kitegeeza sirina we ŋŋenda kuteeka bintu era kati eno emaali yonna enkulaakulana tujagala naye enkulaakulana ejje naffe tuleke mu kibuga naye gwe wona ŋŋamba yadde kontayina sijagala kati tukole tutya wano si wange mpangisaawo kati nze nzimba ekizimbe nina sente nze kyembadde nsaba gavumenti yaffe ffenna twagala ebirungi ababaka babeereyo mu paalamenti tebamanya buzibu bantu bwe bayitamu abanaku waliwo omuntu akolera omutwalo omulala n'akolera 10 omulala 5 omulala akakadde omulala obukadde 10 gwowe 10 tomanya bizibu by'ow'omutwalo gw'ayina gwoba ogulaba ng'ogutali sente kati nze mbadde nsaba gavumenti etukwenderezeeko mu bukambwe abantu abaleke just batupimire oba road reserve kontayina zisigalewo abacapati ebaleke bajje kawungeezi basiike emisana babijjewo kubanga abantu bagenda tutte ojja kuba otambula oli nga yasiibye talidde kati nze mbadde nsaba gavumenti etukendeerezeeko ku mateeka ago geyaleese etusobole naffe okukola nga n'emirimu we gitambula kuba kati ffe tuli kwevuma kolansi yazze tugoba mu kibuga tulinga abagamba oluguudo olwawedde ffe tugende kuba kati nze simanyi nawe ngenda kukolera ate ebizimbe kati sooka otunule wano wonna olabawo ebizimbe ebimeka
ebizimbe tetulina na ssente zigenda bipangisa ne we tuba tubipangisa kati ebizimbe biri mu kyalo eri mu kyalo yonna obukontayina babutaddeko ekisi kati abantu bakole ki kubanga naawe olaba embeera abantu mwe batambulira byebizimbe wano olabyewo bimeka abantu bali wano balinga 15,000 njagala ondage ebizimbe biriwo bimeka kitegeeza eggwanga likula empola nga n'abantu we bakola ki we bakulaakulanya bizinensi naye gwe wona agamba saagala kontayina kati wano waliwo ebizimbe bimeka njagala otambuze kamera okuva eri paka eri waliwo ebizimbe 1, 2, 3 bonna beeyiwa omwo eggwanga lyaffe likyali naye tulikulaakulanye nga naffe temutugobye mu kibuga emirimu gisobole okutambula nze kyembadde nteesa kama kwenye omukisa kwenye omukisa zakumpere nnyo omukisa katono naye nga katandika otandikirako mpola mpola abalala tebasadde kubaawo zino tujja zizaayo gye ziva kubanga tetumanyi abamu gye babeera naye tunaba tuzudde gye babeera nabo tunaabawo obubaka bwabwe naye mwe ababaddewo mukama batuwa omukisa njagala kutwala omukisa guno nti mu nteekateeka ya gavumenti mwalimu ekigambo ekyokutereeza ebibuga naye saalumanya naalumanya naaba ng'ali mu mbeera eyo era nga bwe njogedde nti olugero lw'Abaganda lugamba nti akugoba yakuwa amaki amagezi ekisinga okunsanyusa nti bannayuganda tebeekalakaasizza mu nsonga eno naffe ng'ekkanisa Mount Lebanon Christian Center Cathedral Mukono njagala kutwala omukisa guno bwe nnoonyeza n'empita mu kibiina ekibadde kikuŋŋaanye ne kizuulibwa nti mu emidaala gyammwe gyavaawo kati ne tusalabo buli muntu tumuweeyo ettu agenda kuba nga afunayo ettu kikusobozese okuzimba ekirooto kyo kubanga si y'enkomerero newankubadde nga twavudde ku makubo tunoonye ebifo ebirala ebyobuvunaanyizibwa naye twebaza Katonda nti mwakuumye obuntubulamu bannayuganda mwenna ku kino ekyakoleddwa tetwagala kunenya abasenguddwa n'ababasengudde tetwagala kukibateekako kujjako bagamba nti Katonda bannayuganda yonna gye muli Mukama abagumye abanyweze temuggwamu ssuubi temuva mu kukkiriza mweyongere okwekwata ku mutonzi era ku mulokozi oyo bayibuli egamba nti anaawanga emirimu gy'emikono gyammwe omukisa neebaza nnyo omulimu ogukoleddwa mwenna era amannya agange ntitibwa Natoli Esther nga ndi musuubuzi mu Kame Valley Market nga nali nkolera ku street nali ntunda engoye nga beddings, pillows, stocks z'amasomero, amasuuka, towel n'ebirala bingi n'ebitabo ebikwatagana ne stationary naye nebaza Katonda nti tuli balamu newankubadde twavudde ku mirimu gyaffe naye Mukama atuwadde obulamu nebaza Katonda ku lwa Bishop Samuel Lwandasa nti yatuyita n'atusabira n'atulyowa emyoyo gyaffe tomanya n'abamu twandibadde tulwadde twandibadde tufudde naye yatulyowa emyoyo n'atuwa ekigambo ekituzaamu amaanyi ekitugumya ne tukkiriza naffe ne tuguma Bishop waffe Samuel Lwandasa n'atuwaayo ebbaasa etwongere amaanyi okukola bye tubadde tukola nga tetuvuddeko tugende mu akeedi
twavudde ku makubo naye tugenda mu akeedi. Bannayuganda temuggwamu maanyi, akugoba yakuwa ekkubo n'amagezi. Uganda amanya Kanyunyuzi Grace, ndi mukazi, mbadde mukazi omusuubuzi, mbadde nyina omudaala gwange nga ndi ku street ya Mukiko Mukono, naye bino ebyokugoba abantu ku luguudo nange nagendeddemu kinali sisuubira kubanga omudaala ogubadde gunkolera gye mbadde nzija school fees z'abaana bange, mbadde nzija mu ssente za renti. Kati oba agobye ku luguudo era nengenda era nasaagweddemu maanyi, nasigadde nyekutte ku Yesu era na Mukama n'atulaba n'atusaasira n'akwatako omusajja wa Katonda Bishop Samuel Rwandasa n'atuwetu tulema ogwamu amaanyi n'aliwo omukisa era tumanyi etulino lyatuwadde ligenda kutusanyusa era Bannayuganda mwenna mbakubira omulanga timugwamu maanyi. Oyo mwekwate ku Katonda, bwe tuweekutte Katonda togenda kulaba kyamagero ng'ekyenfunye kati weekwate ku Katonda, mu Katonda gyali obwesige gyali obuwanguzi. Era nange mmanyi ngenda mu akeedi nyina okukkiriza kuli ngenda mu akeedi mu linnya lya Yesu. Bagenda kundaba bona abadde bansekera bagamba muwedde bagenda kundaba mu akeedi, bagenda kujja ne banyebuuzaako bagamba wakikola otya, nja kubagamba oyo Katonda gwe nsinza ye yakikoze era obeere bulungi. Era neebaza abantu Lebanoni ebeewo, omusumba Samuel Rwandasa abeewo, omusumba Rwandasa obeewo. Amanya gange nze Eric Muwanguzi Isabirye nga ndi makanika ku Kyebugerere. Garaje zonna ku Kyebugerere okwo zonna bazigyeko olw'obukantine ne containers obubaddengako nti tobadde ku mutindo gavumenti gweyagala gubeereko. Kati nsaba gavumenti ebeka ebifo by'egazeti nga abantu bano baba bagenda okukolera dani okubagoba obugobi kuba tebalina bwe bagenda kuddukira. Kati ateekewo ebifo abantu bano basobola okugenda kuba abantu bangi, container za floating tezina we ziraga, abantu tebagenda kudda mu byalo. Kati ekyo nsaba gavumenti ebeeko ekintu kyekola ekinayamba abantu abo. Okusookera ddala neebaza Bishop waffe Samuel Rwandasa okuva ku Mountain Lebanon kyatukoze bulungi era bonna be bamenyera kantini zaabwe yatuyita n'atulyowa emyoyo n'atuzza wamu n'atugamba tugume bino si enkomerero enentandikwa yankulaakulana. Tuva ku makubo tugenda mu bifo by'amaanyi, tugenda mu zaakeedi era tunebaza Bishop nti abaako ne tuli atuwadde era tugenda okutwongerayo eryo twongera amaanyi okuba abakozi. Nebaza Mountain Lebanon nti etusabira etuzaamu amaanyi bawo n'abakkiriza mwenna abadde tebaddwa zigenda kunyamba okuddamu okwongerayo bizinesi yange webadde n'okusukakaawo webadde. Amaina gange ninze Musasizi Charles, nebaza Katonda nti ndi mulamu waire enteekateeka ya gavumenti yabeirewo era eriwo. Aye nebaza Katonda nti andekeire ekisa eky'obulamu mbeire nkolera ku street ey'omukiiko Kamevale eyo yene mwembeire nkolera zena ndimu ababavire ababe bagobye nga mbeire nsala ndiboota nsalira ku mudaala naye enkyukakyuka olwaidye zena nagiiramu. Naye nebaza Katonda nti eyatuwa omusaada Dr. Bishop Rwandasa Mountain Lebanon Mukono atulwanire yatweta yatusabira yatulooyo emyoyo atukozemu omulimu omulungi. Tubaire tuli amazuukira era yazuukira alala nife atuwaire basa tujje tunoonye tujje tutandiike neera tusigale nga tweyongera ebiroto byaife bituukirire. Era nsaba gavumenti eyongera oteekerateekera abantu kubanga abantu bwe bateeka abantu bwe bakolera nga bwe batoola emmere ey'okwebeesaawo mbeire ndigisaba nti at least bafunire ekifo ekiri gazetted nga basobola oteteekanizaamu obulamu bwaibwe
enkyukakyuka buli weida ekyusa ebintu eriyo ebyonooneka yabayo ebijja mu maiso so okuno okusaba kwange kusaba gavumenti nebaza bishopu Lwandasa atukoze bulungi atuwaireyo na kitu subira muli kibona kati tutandikirawo kama abawo mukisa abantu abamu ddala deyalamenting bakaaba amaziga abantu badde bamanyidde okukolera ku streets oggwanga yonna omunyolo agamba kiruumere bali mukaaba tebalina kyakukola school fees yoleke sente za banka naye amagezi gemba gavumenti abantu bano mubatumire abantu abo balimu ba LC1 abasumba bamemba ba parliament abapya n'abo abajja mubabuddeebudde wakiri mubafunire fe bagenda okukola ki okukolera naye ddala bakolima leero pulezidenti mukama waffe abantu bakaaba bagamba oba balonda naye nze manyi kino kikiri kyabuzi okikola oba mukikola olw'okwerula ki eggwanga litereere naye gavumenti sala amagezi gonna bannayuganda obazza omutima kubanga ddala ebintu babimenye ne kabaka naye yayogedde amawulire amalungi naga abanna gavumenti bemuba bakola ekintu nga kino abantu bateeketeeke engudde bafune basobole okuddukira bateekeyo ki ebintu byabwe nze amagezi gempa ba gavumenti mufune ebifo abantu bano bateekewo basobole okukola ki okufuna okubeerwa entandikwa zino pulezidenti Museveni zeyaleeta sente miliyoni 10 abantu abo bagenda kuzijjawa mubafunire ebifo bawulire kate nammwe temugenda kubba temugenda kukola bya mbyoni gavumenti kyamanyi naye ekifo ekirungi oba bayibuli egamba nti katonda alina ebirowoozo ebirungi gye tuli so si bya bubi mugumiikirize ebirungi bijja agoba yakuwa ekkubo oba yakuwa amagezi